tukyali awo baganda bange mwenna ne tufuna amawulire okuva mu kitebe kya National Unity Platform. Tufunye ekiwandiiko okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga kirina bye kyogera. Abantu abamu tebagalira ddala kusoma biwandiiko. Yensonga lwaki ate kati ffe aboogera obwogezi tuvaayo ne tukutegeeza totawaana kusoma. Ate lwaki osoma nga batoke wendi nedda totawaana kusoma. Amawulire agakagwawo kusayidi abamu gabawadde ennaku naye ate abamu gabawadde essanyu oluvannyuma lw'ekibiina ki National Unity Platform okuvaayo ne kibaga ekiwandiiko ekiraga nti Honorable Mpuuga Mathias Nsamba akkiriza okulizayininga nga kamisona wa Paalamenti. Ono abadde yakalondebwa tanawezaako na myezi 3 ku kifo ekyo kubanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakakola enkyukakyuka ku bukiiko obw'enjawulo mu Paalamenti nga yaliko leader of opposition yasavinga emyaka 2 n'ekitundu n'asalawo nti katukuzzeeko ebbali obeere ku bwa kamisona kubanga ku bwa kamisona kwaliko Honorable Zaake ate nga Paalamenti emulwana tebaagala kutambuza emirimu gye. Ne bagamba katugyewo Mathias Mpuuga Nsamba omusajja abadde ow'amaanyi ku leader of opposition ate akwatemu ku bwa kamisona era bakkiriza nti yajja okusobola okutambuza ensonga ezo obulungi. Oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti ate yaweereddwa obukadde 500 ng'akasiimo ng'obukadde 5 ate bumuweebwa Mwami Museveni ate gwe bagalamba nti gwe bavuganya baagala kumujja mu ntebe kyokka nga ate yasiima emirimu gye gyakoledde obwa leader of opposition n'amugonnomolako obukadde 5 beddu kyaleeseewo okwebuuza mitima gy'Abannayuganda nti ate zaaki mulabewo ate akuwa atya ensimbi nti asiima mirimu gy'okola. Mubadde mulina enkolagana ey'enjawulo gy'omukolera mu kifo ekyo lwaki asobola okukwata obukadde 500 n'abukuwa. Kyekitanudde ababaka b'ekibiina ki National Unity Platform okuvaayo ne batula bukubirire ne Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba ekintu ekyo kijja kusigala kirabisa kibiina kyaffe nga bagamba nti ate munna NUP yatula ne Museveni be bagabana ensimbi y'omuwi w'omusolo ate ng'ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu byalwanyisiza ddala. Bw'atyo ne basalawo ne bamulagira nti bwangu ddala alizayininge ave ku bwa kamisona wa Paalamenti agira ddako ebbali. Era bw'atyo naye kyakkiriza era kati woowulirira bino nti musajja wattu takyali komishona wa Paalamenti takyali leader of opposition wabula kati mubaka wa Paalamenti owa Nnyendo Mukungwe. Former leader of opposition ekiwandiiko kimaze okufuluma ne ŋŋamba bannange mpulidde nga n'enjoka zinkutte mpulidde nga nange wendi ntandise n'okukankana kubanga ebintu si birungi. Njagala mbabulira ate nze siina sayidi nze seekubiira gwe wenna ng'oyagala Honorable Mpuuga ababadde bamuyirawo mwenna omubiri nga gw'olaba mukwano gwo nnyo bannange ebintu si birungi. Kino nze kikugambye bw'oba tonnaba kusoma kiwandiiko nze ŋŋenda kikugamba bugambi ne bw'otaakisome. Emyaka mingi emabega nga Honorable Mpuuga yakafuna ekifo bw'ati ekifo eky'obwa leader of opposition abamu ku ffe twamulabirawo ne tumutandikirawo naye twafuna resistance okuva eri bannaffe nga batusabula mu butuufu eri resistance ng'erabika nsasulire baganda bange kubanga abasajja batusabulanga abasajja ne bakola buposti abasajja batukubira essimu batokke bankubira essimu nafuna amasimu ng'abantu ab'enjawulo bagamba batokke. Omukulembeze leader of opposition Honorable Mpuuga eyamulonda ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bw'obeera omulumbye oba bw'obeera omuwakanya kitegeeza owakanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu va ku musajja. Ne ŋŋamba bannange abantu abasinga bajja kugamba batoke ndowooza oba ndimu obuzibu oba ndi musasule naye twamukubirawo from day one. Sijja kwerabira vidiyo yange gye nakola Small Access jajja Ituli naye awummule mirembe n'agijjayo n'agiteeka ku peegi ye nali njogera ku Honorable Mpuuga n'agissa ku peegi ye. Bw'amala ogissa ku peegi ye ne bankubira essimu ate tebakoma kunkubira ku ssimu bwe nagendako ku kitebe kyaffe Kamwokya waliwo baneno bakajjajjatta bannaffe bennyini nga bakajjajjatta ne batandika okugamba batokke live video yo ebereeta ku peegi y'aba NRM peegi ya Small Access jajja Ituli ne ŋŋamba ogambye eki nti ebereeta eri kati bakozesa video yo ng'ate baziteeka eri okutukuba nali nkubiddemu Honorable Mpuuga
kati ne ngamba bannanga abasajja nga bandi bubi kumba akasente kali mu kutambula ffe twali tubimanyi tewaliwo kintu kigenda mu maaso wano ku grawundi oba ekigenda mu maaso mu struggle okuleka nga kiri wakati wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuleka Robert Kyagulanyi Ssentamu gattako Waiswa Mufumbiro ACG Joel Ssenyonyi abo abakulu abo banneeke bwe babaako kye boogedde ekyo kiyinza okumpitako naye ebisigadde tebisobola kumpitako. Nze nasooka n'ekitegera ddala nti ofiisi ya Honorable Mpuuga yali egaba ssente eza data. Abantu bali bennyini nga bajja ne bannaffe bennyini nga bajja ne batuyingira mu bubokisi ne bagamba batokke Honorable muveeko ne batokke nakukonvinsinga abamu bayitiramu eyo ango yakukukonvinsinga okyesonyiwe. Abalala nga bagamba Honorable ayagala kuwaayo ka data osobola okivaako. Abaana bali wano nammwe mubamanyi n'akagulupu wekali ne wanene ku Facebook lwakubanze batokke siri mulwanyi wa ntalo era toyinza kunsanga nga nnwana nabo naye nga baaliwo. Twakuba Honorable Mpuuga ate era njagala neebaze ne ani Teacher Lumbuye tolaba mbu nno twalabisanga Honorable Mpuuga olw'ebintu bye twagamba mbu nga byo tulaba tebisaanidde naye ate Lumbuye naye akoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Inkoze omulimu gw'amaanyi nnyo nga batokke naye Lumbuye akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabisa Honorable Mpuuga. Kyova olabanga abantu abamu mugenze mu bakyawa mpolampola naye ng'ebintu bye mubakyayira mujja bitegeera mu maaso eyo nti nate baali babayamba. Nange abo bonna abagamba mbu nno batokke nninza okuba nga ninamu ekizibu kati ku ssaawa zino eno future emaze okutwexonolatinga oba mukitegeera tambuza vidiyo baganda bange nkugambye gwatannabitegera ebya Honorable Mpuuga tolaba abadde aleeta amatanta eyo simanye Masaka naye bibi ku ssaawa zino bibi tebakujjanga mu ntebe nga bagikugyemu lwa corruption. Abantu oba ogenda bagamba ki kakati muganda wange gye twakomanga okwogera ku Honorable Mpuuga twogera ku Honorable Mpuuga abantu abasinga balowooza tumiinako obuzibu naye gwe weebuuze Honorable Mpuuga si ye Deputy President yekka ali wano eno nedda ne mu Eastern waliyo Deputy President Nambeshe ne mu Northern waliyo Zedriga ne mu Western waliyo buli wamu waliyo kati gwolowooza Honorable Mpuuga twali tumwagaza ki ku ssaawa zino eno kimaze okuzuuka n'akafa ka komisiona kagenze n'akafa ka komisiona kagenze ensonga lwaki nze batoke mbadde nina okujja waliwo ndabyeko nga njija kulayivu ssaawa 2 naye mbadde nina obibategeeza nti nga yakava ku bwa leader of opposition era bw'abadde ali mu kulwanyisa Ssenyonyi mu mpolampola nga bamulwanyisa n'Abedi Bwanika kaakati n'akafa obwa komisiona kagenze bamugambye gundi wanika togenda tuswaza togenda tulabisa wanika ebya Honorable Mpuuga bibi emmotoka abadde bazigaanira ngwezina okuba mugundi privileges zina okubeera ku new leader of opposition zonna badde bakyazigaanira ebintu ne bigaana. Nze nkugambye ffe tukola bwakwogera nze simanyi nnyo na bya posting simanyi nnyo byakola bu template simanya budiweti naye okwogera mbeera ngenda kujja nkuvuunulira ekigambo ebya Honorable Mpuuga bibi ku ssaawa zino eno naye nga twamukubanga niza n'okusoma ku bantu wale n'abadde batulwanyisa ate nabo bankyukakyuka lwakuba ate obuzibu niza okuba nga ate nina entalo endala zenzigudde naye muyina akagulupu ke mumanyi wano ak'ababuloga wano ku Facebook kati bakasitula busituzi wano ku Facebook ne bakajja wano ne bakatwala eri ku TikTok eyo nayo gye mbasanga bw'oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga waliwo amuvuma tebayomba nnyo bankyukakyuka ba opposition ba NUP naye bw'oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tebayomba nnyo naye gezo oyogere ku Mpuuga alinga Katonda gye kali akagulupu w'oyogerera ku Mpuuga alinga nga Katonda okitegeera naye kati bagenda tugamba ki kubanga bwenva wano era ngenda ku TikTok nenkya ngenda kubeera ku TikTok mala okuwulira biki bye bagenda okutugamba. Omusajja Mpuuga abadde n'ebigendererwa akoze obuvuyo ekisooka kya byonna ye yalemeramu ebya seniority ye kabaka wa seniority luli eri yaweereza message nga message ddala egendera ddala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba mukkirize mukulemberwe
yali ajeregerera president waffe nga bwajeregererako ne wayiswa mufumbiro bonna abagasse wamombo mukkiriza abantu abamu muyina kukulemberwa bakkirize bakulemberwe naye nga ani gwogamba akkiriza akulemberwe nga bwe yali tannaba kujja wali tosuubira mbu nno ojja nakulaba ku kafaako kennyini ak'obwa leader of opposition kati omaze okutuula mu ntebe ya bwa leader of opposition oyina ne lidika bakuwerekera bakukuuma ofiisi ejjamu ssente oyina privileges ziringanga za prime minister kati ate ogamba eyakutuusa mu ekyo ekifo ntikiriza okulemberwe ako kaba kamanyiiro evidiyo gye nasembayo okukola waneeno kyokolanga nagamba Honorable Mpuuga ng'alina okubeera polite ekintu kyali asigalizza kiri kimu nze njogera mazima we mwaleeta gravity ne mbagamba yeetaaga education teyeetaaga ddwaliro wadde n'ekintu ekirala bwe twatuuka ku Honorable Mpuuga ne nkugamba yeetaaga kubeera polite ng'ali honest eri mukama we obuzibu bwe ne bakama be tabawa kitiibwa omuntu ne wobeera omusinza emyaka ye Katonda gwe yawadde aba yamuwadde oyo yabeera mukamaawo bano kyekyabalema n'Abedi Bwanika kyekimutawaanya naye tunatuuka ku Abedi Bwanika ate oyo ye kumenya mujjenje ekkalu talina nnyo nsonga gwolowooza lwaki Abedi Bwanika ayogera naye nze kennyini omu ku basinga okwogera ne simukwatamu lwa nsonga oyo taliimu gundi ono Honorable Mpuuga ye batugamba baali bamwononeramu obudde nga bamuzimba alina kujja kuba pulezidenti kati omukulu gwe tukwatidde mu corruption nga tetunnagenda wala tusookere wano gwe n'ogenda n'ovuganya gavumenti nga gwe leader of opposition kiba kitegeeza gwakulira okugikuba gwakulembedde abakuba gavumenti abagirabisa abagala ogijja mu ntebe naye ate bw'omala okuva ku bwa leader of opposition ate ne bakugamba mbu ssebo tukuwaddeyo kokka sente miliyoni 5 ziizo baba bakwebaza ki ddala yeffe abandisiimye abali ku opposition n'owulira nga abantu boogera oba abali mu opposition nga be bakayana lwaki Mpuuga bamuggyeko lwaki tebamuzzaako lwaki tebakola batya naye ate bali gavumenti yennyini ate yeewa Mpuuga tolamba oyo Mpuuga aba akolera gavumenti as simple as that simple logic tekikwetaagisa kulowooza nnyo gavumenti eri mu kusiima Mpuuga ng'emuwa ssente y'omuwi w'omusolo emiliyoni 5 oyo naye abeera alidde eddwaliro oba mukitegeera miliyoni 5 aba alidde eddwaliro naye ng'ate gavumenti yennyini mbu yemusiima gavumenti yekwata ssente ate sebeziwa Honorable Mpuuga nti sebo ku opposition otubeeredde mulungi nnyo kiba kitegeeza naye abadde aggala mulyango gwa mmanju kati bamusiime miliyoni 5 aba alidde eddwaliro ne bazimuwa takomye okwo tasiimye ali ku Joel Ssennyonyi bamulinnyirira nalabya Abedi Bwanika ye ali bulungi butereevu nnyo n'Empuuga bakolaboratinga okunafuya Ssennyonyi bonga ba seniority basalawo nti activities n'ebiragiro bya Ssennyonyi tebagenda bigenderako bwagamba tugende ku ddwaliro lyerubo wanga bo bagenda walala bwagamba tukole kino nga bakola kino bamunafuye ku nkomerero balage nti Joel Ssennyonyi talina kyakoze bo ba seniority bakoma mu kulayira oba kitegeera bakoma mu kulayira ne bagenda ne balagira n'oli omukazi simanyi oyo speaker wa parliament nti privileges za Ssennyonyi azijjewo azikendeeze era Joel Ssennyonyi abadde alwanisibwa Bampuuga bw'alwanisibwa ne gavumenti gwe wenna ali kunene okulive kuno njagala okitegeere nti abo baseniority ba DP buloko ne NRM tewaba njawulo bonna beewa ekitiibwa nti ebyobufuzi babiruddemu tewaba njawulo okitegeera kati Mpuuga ye baadde bamukwatira nga abakwata munnaabwe kati Joel Ssennyonyi yagudde mu lweje lw'omuliro era Joel Ssennyonyi ffe tugenda kubeeramu nnyo kyali waffe naye ky'olina okumanya ogenda sanga obuzibu bungi nnyo kubanga okuviira ddala ku sipiika takwagala Museveni takwagala bano Bampuuga bakyaliibe kabadde kaweweevu naye n'akwata eddwaliro ddamba miliyoni 5 ssebo ye n'alya azitutte e Masaka simanye bayitawo batya Nyendo Mukungwe abantu bayo beeryankuta enguudo nfu okitegeera ye ssebo afunye ssente kaakati agudde ku Bobi Wine
Bobi Wine ne bwanajja mu buyinza bwati president wange tegenda kubeera bintu bya corruption ate corruption weggwawe gwanga lisobola okukula kati bwagudde ku bana abatasaaga ye yali amanyi mbu adiringa na yenga bwali seniority adiringa na muntu wa bulijjo ate junior mu byobufuzi mama omuntu wa bulijjo amugambye owaye empuuga ekintu kye tuyinza okukolerako ekitonotono resigninga ekifo kisuulewo kubanga n'obwa komisona baganda bange eyo ddiru gye ziyitira kati omuntu gwe tukwatidde mu kulya enguzi ate agende ku bwa komisona abeere ku bwa komisona tetusobola kukkiriza ggwanga lyaffe kubeera nga leka tusooke tukwate ku bantu be tusobola okukwatako bwe kiba nga musobola okugenda ku kisaawe ky'entebe ne mulabayo enguzi ne mugenda simanya mu Bank of Baroda simanya bikyabo abalya sente za Bank of Uganda naye nga tetusobola bakwatako kati ffe katukwate ku bano eno betusobola okukwatako olyotya miliyoni 5 olyotya mpuuga olyotya miliyoni 5 watulangira mbu batugulira obwenge ne ngamba kankulinde batuwadde ow'ebitaano ne ngamba kankulinde naye nga pulezidenti waffe wali mulungi nnyo yakuwolereza n'agamba baana mmwe abakulembeze mubakwata empola yadde mubakyekinga naye temulinnya nnyo akaliro temukalinnya nnyo mulinnyeeko ku buleeki bano baffe ne twekomako era kyova olaba nze mbadde siddanga mukukola vidiyo ng'eyogera kuwona lebo mpuuga mbadde namutta okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 Februari ng'ennaku z'omwezi 11 n'entawona lebo mpuuga ye vidiyo gye nasembayo okukola kubanga bwe nagikola abantu ne batandika abantu abamu ne batandika tebansabula nze tomala gansabula bwe mba ku mulamwa kale batandika okumbuulirira ne baŋŋamba onalebo amini bato vidiyo zo n'aba NRM bazikozesa ne muvaako naye kaakati tumufunye yatulangira obwenge batugulira obwenge ne batugulira data owa layisi kati muganda wange honalebo mpuuga ani muwanguzi bwe tuba tukwatidde mu nguzi ne tugamba onalebo nawe n'okkiriza imagine yakkiriza si bya lugambo si bya kubanga National Unity Platform temalaga isayiza kiwandiiko naye kennyini ng'omuntu yakkiriza n'agamba amazima gali nti enguzi yonna gikwata awo n'agwa mu gaapu zaffe bwe yakkiriza n'agamba yagikwata ekiwandiiko nekifuluma olwo ffe tuba tukomawo ku boodi olwo kontenti aba akomyewo ate si kontenti ono mbuno wabino kontenti yennyini ayamba eggwanga aba akomyewo ne wemba ŋŋenda kwebaka nsooka n'enzuukuka era babiŋŋambye omuntu ampadde audio n'aŋŋamba onalebo mpuuga akyabise ne ŋŋamba kale nze manyi we musanga bukyanga atulangira manyi we musanga era nja kwebaza abaganda bange ab'enjawulo kansooke mbatumire nga sinakwebaza Micho nkutumidde Nuru nkutumidde Shadia Kasiri Alex Farida nkutumidde mwenna mbatumidde nakugambye Fred Teacher Lumuye Fred Kajubi abamu kummwe temumanyi na mugaso gwa Kajubi lwansonga muli mu politics ono wa bulijjo gwe twasangawo politics wa Uganda takyuka ne bwojja nojja kasomubeeramu ennyo batandika okuvugaavuga ne bakuteeka mu politics oli owa bulijjo naye bwe tuba mu politics gwe tuyita nti tuli mu revolution tuli mu struggle abo baticha Lumbuye balina kuba mu bifo bisooka ebimu ku bisooka nange mbatokenera okubanga ndiko mu bisooka naye bwe tujja mu politics ono peti politics wa bulingi awo tetubaawo ne bwotatusiima naye bw'oba oyagala nkyukakyuka eyalaali ebyaddala lobadoba style tosobola kuddira abantu nga Bamasaaba abakatongole Julius n'obayisa mu maaso era tukoze omulimu gw'amaanyi tulemedde ku basajja bano aba DP Buloko ne tubagamba nedda ekintu tekirina kubawo ekityo ffe ng'abalonzi kuba abalonzi be balina okukyekinga abantu be balonda ffe ng'abalonzi tulemedde ku bano abasajja ate baagala okwefuula nti Masaka kintu kyanjawulo nnyo nedda ne Honorable Lutamaguzi yabagamba Masaka Jessica kali paati kantu katono nnyo tuli ku nsonga za ggwanga temutuuleyo Masaka ne mukolayo obwakabaka mbweno Masaka ffe tukola bwe tuti eyo kunga tugigobye kunga ogigobye ogimanyi omanyi ne objectives za kunga mbweno kunga teyeetaagisa mwagala kuŋŋamba nti eyo Masaka ani NUP
twafunanga 10 ku 10 nga bwe basoma 10 ku 10 MP 10 ku 10 president 10 ku 10 ewantu yonna nga tewafuna 100% ne oba wafuna 90% mu Masaka oba okyetaaga okkunga bali abasigalayo nabo beera olina obbakyusa kubanga ne Nakyemalira ayongera okujja n'abayingira mu oba okyalina okkunga naye soba n'asajja bayimirire wakati twetaaga kunga mu Masaka Abedi Bwanika Abedi Bwanika ali ku kifo ki n'Abedi Bwanika alina akafo kaaliko ndaba ennaku zino alwana kibiina kya Nuupu Abedi Bwanika buli waayita alwana kibiina kya Nuupu buli waayita alwana kibiina kya Nuupu zonna statement zaakola ku CBS ku BBS ne ku TV yonna gy'abeera NBS abeera alwana kibiina kya Nuupu bali ku Joel Ssenyonyi bamulwana naye ffe tugenda mubeereramu bamulwana tebaagala kulaba nga at least aweereza tebaagala kati Joel Ssenyonyi yabagamba ate Joel Ssenyonyi nnyongedde omwagala ezimu ku objectives ezamuleeta ye corruption free country tutandikidde ku mpuuga ogenda wulira sebo gw'oli eddwaliro ly'egundi nga ffe Abannayuganda tetulina na kyakulya okitegeera abantu bafiira mu ddwaliro tebalina ddagala tubadde ku nguudo okitegeera gw'olidde eddwaliro ddamba $5,000,000 bakuwadde n'ogabanako n'Abedi Bwanika ne muddeyo ne mutandika okuzoleya ku luno teri agenda tugambako kubanga obusungu bugenda kweyongera baganda bange yadde mulaba njogera bino ebintu naye wona Lebo Mpuuga bamusuuza akantu ako agenda kufuuka Lebo MP obusungu bugenda kweyongera agenda kukwata banne ba seniority batandika oteekawo embeera bagenda kulwana kibiina naye ffe tugenda kubeerawo teri agenda tugambako Mr. President wanatukuba ku mukono nga tuli kuba na DP block tuyatuga Mr. President soko olinde mutumala okubaggusa omusajja akafo kagenze amatanta gonna gayogeza agenda natinti nadayinga mukone kaviri nasako ne sheds luli yali tatira nnyo ziteekako n'agenda n'aweera amateeka ye Masaka teyina njawulo n'ewaffe ku Bulemeezi mufe ab'ebuddu kati naffe tugambe ffe ab'Ebulemeezi ne bali bagambe mbuno babeeri egundi okitegeera mbufe ab'ebuddu nedda twagala kukyusa ggwanga teriyo bya buddu teriyo bya Bulemeezi President wonna waali teri alina kumulagira mbu eni Masaka nza kulagira ojjefa abakole bati nedda wonna waagenda abantu bamwagala President abantu bamwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu teri agenda kuteekawo boundaries nti ffe ab'e Masaka ffe ab'ebuddu nedda tetugenda kubikkiriza kuguno omulembe tetugenda twagala tukyuse politics Mpuuga tumuzimbidde ebbanga ddene mumanyi obudde bwe tumutaddemu obudde bwe mumutaddemu buliwa twali tetunnaba kujja ng'ali biki mumutaddemu obudde n'asigadde kikonwa ffe tumuwadde ku bwaliro of opposition n'abeerako ne liidikka buli kimu kyonna kifunidde ku ffe ate ffe be mugamba mutuwa amateeka mutuwa amateeka sewo ne President mugambe ffe ab'ebuddu bye biki naffe ab'Ebulemeezi naye ffe ab'Ebulemeezi n'abalala bonna ensonga eba nsonga omuntu bw'ayogera amazima gasigala mazima si byakugamba nti ffe ab'ebuddu eyo enjogera mugikomye bwe tunaaba baakujja tugenda kujja ebuddu temugenda kumala temugamba mbu sima tugobeyo kunga tobalanga ne Kyamanyanzi ndowooza yensonga akyabalidde akawaani abalaba ebintu bye mulimu politics wakulwanira simanyani ayagala okunzirira mu kifo kakati kibi nnyo omuntu okulaga interest ze gwe woba oweereza ekitundu kyo ng'ekitundu ky'omutuufu kikwagalira ddala kibi nnyo lwaki obeera okankana lwaki osivalinga kambatumire Sande John Bosco nkutumidde kyali wange Sekabembe Victor nkutumidde Shadia n'abalala mbatumidde lwaki obeera okoledde ekitundu kyo lwaki obeera okankana nankubidde akasimu nambuulira bulungi nnyo ebigudde ku Mpuuga naye mulabye nyezo bitunulako nga bituufu akafo takyalina abadde yawaga nti ab'ebuddu kati ab'ebuddu ogenda bannyonnyola ki nti oli muli wanguzi okwata eddwaliro ddamba n'olirya obukadde 5 bannanga obukadde 5 si bwangu
gwe wenna ali kweno live omanyi ne kyekitegeeza okubeera ng'osevinga obukadde ne obukadde butaano weebuti ne bagamba butuule ku akawunti yo kiyinza okutwalira omwaka n'okuyitamu naye ssebo omusajja abadde agenze n'obukadde 5 kale yagenze nabwo naye katulage n'ab'ebuddu babadde agamba bamutaddemu obudde katulage n'ab'emmengo babadde yeekyangiramu kubanga yo mmengo tugyagala nnyo tugyagala okukamala naye ate abadde ayinamu abatonotono bakolagana nabo abeere balage nti nno ye yayina n'okutwogerera emmengo. Lwaki otwogerera? Tosobola twogera buli muntu asobola ogenda emmengo ne yeeyogerera naye yakulaga nti emmengo ye buli kimu. Buddu yagisalako ate akulaga kasi omulumba mbu olumbye emmengo mbu bw'olumba mpuuga obanga alumbye emmengo obanga alumbye buddu ebyo tetugenda kuddamu biwuliriza. Tukwatidde mu corruption ab'ebuddu nabo bagenda kukimanya obadde mu corruption ne bw'onooba ozemba okwesimba okuba pulezidenti kuba mutandise okukola obubiina biinaawo ng'oze okwesimba okuba pulezidenti ogenda tugamba ki? Gwalidde n'enguzi nga tonnaba nakwesimbawo. Mr. Mpuuga watulangira obuwalagi n'otulangira ddata ow'ebitaano kati tukufunye ate nze nkutandikiddemu. Mukwano gwo Ticha Lumbu yabadde yafiiriddwa kibi nnyo naye bw'anaafuna akadde ajja kufuna n'abalala bagenda kufuna. Okitegeera? N'abalala bagenda kufuna. Sebo enteekateeka za Joel Ssennyonyi zonna zonna baaganye ddala yadde n'ozikwatako yadde mbu baagala afeyiringe ne zijja zireeta abagamba mbu bo baagala nnyo eddwaliro. Bwe kyatuuse ku Lyerubowa tebali banja. Naye ate akantu akasinga okunnyumiramu eyo ensonga kali kamu nti Mwami Museveni buli waasindika abantu be babeeko kye babanja Bobi Wine oba bamulabise amaliriza yeerabisizza. Eyo pointi nkulu nnyo, sharinga video. Mwami Museveni mujje mukyegendereze buli waasindika abantu mbu balumbe Bobi Wine babeereko kye bamulabisa amaliriza yeerabisizza. Yasookera mu kusaba Bobi Wine credentials ng'asindika obuwalawala buzaali n'obulala ne bumusaba credentials n'abalala ne bagenda ne bamuwaabira mu sema akyusa amannya teyasoma yakola ki? Ekintu kyaggwerera mu Mwami Museveni yennyini ssebo. Kyaggwera mu Mwami Museveni nga yatandise opanikinga n'ajjayo n'amannya ge kati ye Lutabayisi yaani eryo erinnya limumanyi tibwabulwa. Okitegeera yakutandikira mu Bobi Wine ng'amanyi agenda muggusa gwaggusa ye kati n'aleeta ababanja eddwaliro nti oba olyagala nnyo tuweeke ettaka tuweeke teyategedde mbu ate tugenda zuukuza eddwaliro lya Peneti. Okitegeera yaleese bagulavite ba Eddie Kenzo bonna basajja baabasimuuka beetaaga education n'abaleeta babanja eddwaliro ne yeerabira nti onooba okyabanja eddwaliro ng'olibanja Bobi Wine ng'ate abajjukira nti nno waliyo ssente ezayita ku ddwaliro ly'ewa Pineti erya Lubowa hospital ate nga nabo bazuukuka. Okiraba ne mugenda ku ddwaliro ne mutandika okugamba nti bannamawulire wabeeyo munnamawulire omu atuwalampire ku muti awalampe ku muti atulaga ekiri munda. Lwaki olina okuwalampa omuti okulaga ekiri munda? Ekiri munda w'ebibaati kirina okuba nga kirabika waggulu kuba kati wayise emyaka ndowooza giwera n'ebiri singa eddwaliro tetulirengera waggulu w'ebibaati. Ne Joel Ssennyonyi wedda basumbuwa wa bwereere ye yandibadde alingiza bulingiza wali n'agamba eddwaliro teririiyo kubanga singa libadde gye mu myaka 2 singa lyagira dda kati era gwaggweredde mu Mwami Museveni ye Pineti yennyini. Ensonga bwetyo bwetambula omukulu amaze okufuumulwa kafo kabadde yakakwata. Ensimbi y'omuwi w'omusolo ye muzaalidde ebizibu. Wabaddewo envuuvumo nti omukulu balina ekibiina kye baagala okutandikawo nga kirwanyisa National Unity Platform wadde kibadde kikyali munda naye kati nkakasa nti kano kagobeddwa ke kaseera alage ekkala ze entuufu era ke kaseera alangirire nti si kyali munna National Unity Platform ngenda kukola omukago ogwange gubeere nga guvuganya mu 2026. Twalabyeko abamu ku bannakibiina ki National Unity Platform nga bakoze omukago ogwagasse ebibiina by'ebyobufuzi ebirala byonna nti gulwanyisa Mwami Museveni naye nga indirectly gulwanyisa NUP. Kati ne Mwami Mpuuga nsuubira nti ke kaseera abeegatteko kubanga bamaze omugoba kuba commissioner tewali kifo kirala kisobola kumuweebwa mu NUP. Agenda kusigaza bwa vice president mu Buganda era essaba bwe naatuuka
Omulangira ekibiina kyagenda okusalawo okutandika okuweererezaamu. Yogera mazima bakukyawe lwa mazima nze batoke ne bonsanga ne bwoba oyagala butambuuza mpitaako ogende kubanga mmanyi ensonga lwaki tombuuzizza lwa nsonga njogera mazima. Okiraba temuddamu kulya buddatadata bugenda balabisa bagenda bakunamya kati babakunamizza.